Zabbuli ey'ekikumi Katonda ow'ekitiibwa. Si ffe, Ayi Mukama, si ffe, wabula erinnya lyo lye ligwana okuweebwa ekitiibwa olw'okusaasira kwo n'olw'amazima go. Lwaki amawanga googera nti Katonda waabwe ali ludda wa? Naye Katonda waffe ali mu ggulu akoze bye yayagala byonna. Ebifaananyi byabwe bya ffeeza na zaabu ebikolebwa emikono gy'abantu. Birina obumwa naye tebyogera, birina amaaso naye tebiraba, birina amatu naye tebiwulira, birina ennyindo naye tebiwunyiriza, birina engalo naye tebizikwasa kintu, birina ebigere naye tebitambula, so ne mu bulago bwabyo temuva ddoboozi. Ababikola bali bifaanana, ababyesiga bali bifaanana. Ggwe Isirayiri, mwesigenga Mukama, ye mubeezi wammwe, ye ngabo yammwe. Ggwe ennyumba ya Alooni, mwesigenga Mukama, ye mubeezi wammwe, ye ngabo yammwe. Mmwe abatya Mukama, mwesigenga Mukama, ye mubeezi wammwe, ye ngabo yammwe. Mukama atujjukidde, alituwa omukisa, aliwa omukisa ennyumba ya Isirayiri, aliwa omukisa ennyumba ya Alooni. Aliwa omukisa abo abatya Mukama, abato era n'abakulu. Mukama ayongerenga bulijjo okubaaza mmwe n'abaana bammwe. Mmwe muweereddwa Mukama omukisa eyakola eggulu n'ensi. Eggulu ly'eggulu lya Mukama, naye ensi yagiwa abaana b'abantu. Abafu tebatendereza Mukama newaakubadde abo bonna abakka mu kusirika, naye ffe tuneebazanga Mukama okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Mutendereze Mukama.